ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'E11 omwaka 2022 Uganda yabugaana essanyu oluvannyuma lw'okusindika satellite mu bwengula ne batutegeeza ebirungi byegenda okubeera ng'ekola lugenza okutuuka olunaku olwaleero nga satellite eno yavaako dda. Teyavaako kubanga yalemererwa, yavaako kubanga Uganda teyasobola kusasula nsimbi, yakolayo omwaka gumu gwokka. Bino byonna tubituukako olunaku olwaleero nga Uganda emaze okukakasa nti esajja kudde mu by'ennyonyi, bwetegeezezza nti bayinginiya abakugu okuva mu Uganda bagenda kuddaabiriza eyabbaasi yaffe, bagenda kubeera nga baddaabiriza ennyonyi yaffe. Tetuddamu kukaaba mbu simanya ate twegayirira abazungu, simanya sipeeya wa bbeeyi. Abaana bannayuganda ennyonyi bamaze okubeera nga bakakasa bagenda kubeera nga bagikola. Katono nnyo tujje ndi ne Robert Sande tugenda kubeera nga tukuyisizaamu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Mpuuga mukwano gwa Robert. To proceed with the final countdown to launch, and approximately 3 minutes or so before launch. Yes! Yes! We have launched. We have sent our satellite to space. Our satellite went aboard the rocket which took off, as many of you have witnessed. Five, four, three, two, one. Engine ignition. We have liftoff. Carry NG8 launch vehicle on flight. We have liftoff of Wetwatukidde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga bayinginiya ba kampuni y'ennyonyi y'eggwanga eya Uganda Airlines baabakanye edda n'omulimu gw'okukanika emu ku nnyonyi ekika kya Bombardier. Oluvannyuma lwakitegedde nti baabadde bakyusa yinginiya ennyonyi eno oluvannyuma lw'okumalako engendo zaayo. Zino kati eno CRJ eno registration eno 5XKNP cycles zaayo eza engine zituuse 7600 eza engine ebadde side eno. DPTV Uganda, Dawn People Television. Kale tumanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tugenda kubeera nga tutambula. Ndi ne Robert Senior kababuuzeeko ebigambo twongere okubeera nga tubyogera. Ntandise ngamba nti mukwano gwa Mpuuga Dwaki agenda kubeera nga atubuulira ddala Mpuuga gwe takuswaza. Robert Sebo buuza ku bantu twolekere ebigambo. Olunaku olwaleero Uganda emaze okukakasa nti erina bayinginiya abasobola okubeera nga batereeza ennyonyi y'eggwanga. kati kwegamba bamenyeewo kiri abakulira kyavayo n'ategeeza akakiiko ka Kosase nti ebyokutereeza byo bitwalamu akadde ate nga biva bweru wa ggwanga. Kati bo bavuddeyo ne bamutegeeza tetwetaaga bive bweru, kisobola okuggweera wano. Kale ku DPTV Uganda mwebale nnyo, mwebalire ddala banywanyi yonna gye musinzire okugenda mu maaso n'okutugoberera. Nze Robert Senior bwe tugenda mu maaso n'okutambula nga tukuba ttooki ennene ku nsonga nga bwe zitambula munda mu ggwanga lino. Mpuuga mumuwulidde ebiri mu NRM si birungi, naddala eri sijja kumuyita namukadde, emyaka weewaawo gikyali wansiko ku ngeri gy'afaananamu. Weewaawo nyongera okubuuza ku buli omu atwegaseeko akaseera kano. Weebale nnyo, weebalire ddala bannayuganda nga wakava ku mulimu kulikayo. Kansuubire nti bikutambulidde bulungi. Gwe bitatambulidde bulungi tonyiga, tosiba mitaafu, olunaku olw'enkya luyinza okubeera olulwo. Twegatteko nga vidiyo yaffe gituweera like,
mukwano gwange n'okubeera nga osubscribinga fuuka family ng'osubscribinga ku mukutu guno weewaawo tugenda kubeera nga tutandika n'ebigambo Robert tugenda kutandika ne mukamaawo Mathias Mpuuga Nsamba omuteeketeeke gye tugenda okubeera nga tutandikira otubuulire Mpuuga ddi lwayogera ku mwami Museveni Mpuuga ddi lwanaakubalaale nga teriimu Bobi Wine nga bw'olaba Bobi Wine ti olunaku olwali yasinkanye abanubbi tayogedde ku Mpuuga era abadde ku nsonga z'abanubbi Mpuuga kiki tusooke tulabe emboozi ya Mpuuga tujje otuwanalisinsiyo ku musajjawo akola ebintu mu ngeri ey'ettyobooko wamba kitambula nga bwe kyagala nayagala nnyo omuto wange oyo muwumbewumbe muggyemu omuntu baamutuwambako azina nkagologoosi bamuzina kyakola kyagala kibamukozesa kati nze mukolere ki so n'olwekyo temulwanagana na muntu yenna temuyombagana na muntu yenna mutambule nga bwe mwatambulanga obwedda n'obwegendereza Museveni ajja tuvaako obudde bwe butuuse ne tubeere nga tutambula nga tuwuliziganya kyova olaba watuweereza ebigambo tusirika tusobole okutambula tuggusa olutabaalo lw'abaana baffe ffe tujoogeddwa tukuze n'abaana ffe bajoogibwe tulina kusigala nga tuwuliziganya nga twogera buli omu ne munne naye twasi tukkaanya naye ekyokujjako nsebe tukikkaanyeeko nti alina otukola ki tutubeera waliwo nadde bambuuza nti sebo ogenda ku ntebe ennene mulidde okibuuza wano naye mukibuuza mukama lwo nakimbuuza nimugaza okibuuza mu lwatu kati ogenda ku ntebe ennene si mukolo si mukolo nedda ekibiina kyenimu kya DF bakita DF kikula kibiina kya ggwanga lyonna tugenda kusalawo ekyokukola ne bannaffe be tuli mu opposition abo abali serious mu opposition twogerezeganya tukkaanye ani we tunaawagira nze okuwagira onkulemberemu ng'oli mu opposition Robert ako kanotinge bannaffe abali serious mu opposition Mpuuga ajja kutambula n'abo abali serious mu opposition kanotingire ddala twetaaga kubeera mukwano gwange olina kubanga oyagala buyinza kukola ki kukyuka ekyo tugenda okusalawo wenagamba nti Mpuuga yaba akulembera nga nyambala nakanyagala akkiriza nti nsobola ekyo bwe kiri tutambule bagamba tugende n'egundi nga tugamba kale tumuwumbe bwe tumuggyemu omuntu tugende tukwata obuyinza okweriikira kwange nti situetesitese nga bulijjo tuli mu bintu katoole tuli mu kulwanirira bitole bya mmere obuyinza bukola ki obutwala obwe bulumi bwennyina okutwala obuyinza si kwambala bwambazi nkoofiira na t-shirt ng'eya DF na ovulo kutuula ng'abantu abategeera ne mwogereza ne mugamba kino tukikkaanyaako tukikole kino tukyogere bwe tuti kino kitwale bwe tuti bwe bakwata obuyinza tosobola kugamba nti nze nsinga obuwanvu n'olwekyo aba ye Mathias Mpuuga Nsamba tandikiraawo otubuulire ebigambo bya Mpuuga kikyobyogerako kikyobirowoozaako over 35 years nga ali ku ludda oluvuganya gavumenti kale nga yeefuula ali ku ludda oluvuganya gavumenti now here we are kati okusookera ddala ndowooza omukulu ono tuzze tumwogerako nnyo naye kati olunaku olwaleero kanjawukanemu katono nnyo okusinziira ku ngeri gye tubadde tumwogerako kati obubaka buno bwagenze maaso n'okwanja eri ensi bwongera kwoleka nti takoma kulwana bibiina bivuganya gavumenti ye byagambye byalowooza nti tebiri serious wabula ayagala ekiri mu ndowooza ye nti alina obusobozi obubijjawo neyefrontinga oba n'afrontinga DF n'agiteeka mu bifo ewali ebibiina nga bi NUP nga Mpuuga ne DF ye kati ekyo ye kyalina kino kituzza edda nga tukyali bato
twalina mindset erowooza nti abazadde abatuzaala naddala omwami teri amusinga maanyi mu nsi, era nti ne bw'oba okoze oli ne bw'aba kukoze ekintu ofundikira omugamba ngenda kuloopa ewa ddadi nga gw'omanyi nti yasinga amaanyi mu nsi, teri mulala amukira. Kati Mpuuga bw'oba owulira engeri gy'ayogeramu kikuleetera okulowooza nti takkiriza ekisookera ddala akimanyi nti w'amaanyi okusinga abo bonna balowooza nti bannabyabufuzi abaliwo. Ekyokulabirako wakati nga ategese ekitambiro kya mmisa oba ojjukira mu bitundu by'e Masaka yali ku Thanksgiving. Yes. Avayo n'ategeeza takyali ku level erwanira bufo buli kimu akisobola. Kati kino ekyokuba nti ali mu kulwana bano abaali bakama be ate nga be bamutuusa ne waali, kubanga waliwo omukyala munnabyabufuzi mugundiivu bamuyita Miriam Atembe. Mumanyi. Yavayo n'ategeeza emabegako nti Mpuuga yali tamuwuliranga nako okutuuka nga ajjidde ku kibiina ekya NUP n'afuuka leader of opposition. Can you imagine? Oba okitegeera ye muntu omu agamba nti amaze mu byobufuzi by'eggwanga bino ku ludda oluvuganya gavumenti emyaka egisoba mu 35. So nga ffe tumulabidde wakati wa 2020 2019 okutuuka nga bamugobye ku bifo bye yalimu. Gw'ozannyirako ssebo ye yaleeta Kyagulanyi mu byobufuzi. Era amuyise omwana muto we n'amuwoyawoya. Kati nze ndowooza wano waali oba engatto ze yayambala zaagaana okumutuuka, oba tayita eri ey'oweekitiibwa gy'alina ey'okubiri esingako okuba nti yandisigaddeyo n'atajja eno gye yafunira tayita ya honorable, kubanga kati byayoze dda atandise okubyanika mu ttaka. Nze nno nina endowooza yange ku Mpuuga. Omanyi bwe twabanga ku masomero twabeeranga n'ebyana ebisirusiru ebigwagwa, in fact ebitategeera ebitalina, ne buli muntu alina amagezi, ebitategeera, nga ogwana ogwo gwasigala mu kibiina, gwasigala mu pifo, abalala ne bajja ne baguleka mu pifo, abalala ne bagusangamu, n'asoma pifo emyaka 3 nga bajjayo bamuyitako, naye nga ye mu kibiina yeegulumiza nti mmwe temunzannyirako nno, nze gwe mumanyira wano, nze mumanyi ebbanga lye mmaze muno mu kibiina, bajja bwe bandekawo. Kaga ebyana ebyo ebyenyumirizanga mu kusemba, ndaba abasajja mu opposition nga bali proud n'okubeera, in fact nga bali contented n'okubeera mu opposition than okwata obuyinza, ng'era bakkiriza ne bakuuma ebifo oba obufo than the main cause. Main cause yeriwa kwe kutwala obuyinza. Ate ng'era tulina okukkiriza Robert transformation okubaawo yeetya nti bali mwezo yali meya n'asavinga ekisanja kimu, n'ajja ku bwa MP asavinze ekisanja kimu, alumbye bwa road meya. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali muyimbi, na transforminga from that category we bamulabiranga n'ajja n'avuganya ku bwa MP. Yasavinga emyaka 2 n'ekitundu, n'alingiza entebe ennene ey'eggwanga. Oyina okukkiriza omuntu okule. Ne bano abasajja Robert bo omulimu gwabwe kikubanga bw'owulira Mpuuga, n'owulira Nsereko, n'owulira Mukaaku, n'owulira Bedi Bwanika, n'owulira Michael Mabike, n'owulira Mbwatekamwa, n'owulira baani abali awo, tebali against Mwami Museveni, bali against ate owa opposition kale nkitereze abeefuula aba opposition kuba ye yagambye nti wa opposition eyaddala kati bali mu kulwanyisa Bobi Wine. Ensi bw'etunuulidde ng'ettaala,
andi kati ekyo kituzza ku kiri kyenkugambye nti Bobi Wine ne NUP weeri we bali bano muli bagamba ffe twandisaanye okubeera awo ne bino tebeesooka beesooke ekyo ekibaluma ye balowooza nti Bobi Wine okubeera awo kwegamba kasima nga tubasaasidde wulira obubaka obulala obubaka era buva wa Mpuuga ayongera okubeera ng'awanda omuliro ayongera okubeera ng'akalubya agamba wuliriza ye Mpuuga wammwe mu palamenti mwe tutuula y'entikko y'embalirira n'okusaasaanya ensimbi ezirabirira abakulembeze n'abakozi ba gavumenti bonna. Palamenti erimu abakulembeze abakulu basatu, erimu basipiika, erimu prime minister ne leader of opposition. Etteeka eritwala mu palamenti lirambikiddwa bulungi. Omubaka yenna bw'aba aweereza ng'alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo alabirirwa mu ngeri ya njawulo. Kyova olaba be na leader of opposition awerekerwangako emmotoka 3 n'abaserikale 15. Ndi commissioner mu palamenti ntambulira mmotoka yaki ya gavumenti kubanga ndi commissioner mu palamenti. Abakulembeze ku ddaala eyo bwe bawummula baweebwa akasiimo. Omuntu asinga okunyoomebwa kati mbabuulire omuntu gwe basinga okulabirira obubi kubanga leader wa opposition abeera nga prime minister wa opposition. Ono mbaka omukyala mumulaba emyaka 5 bwe ginaggwako agenda kuweebwa akasiimo kali mu bukadde 100 3 eryo etteeka eritofuga. Muto wange Kyagulanyi yagifuula ensonga yali mu palamenti emyaka 2 n'emyezi 3 yaweebwa akasiimo ka bukadde 320. Kati ndozo kyamuluma ndi ezange zaali nnyingi okusinga ki naye ze nali leader wa opposition ye yali mubaka wa bulijjo. Kati ndowooza yensonga lwaki nasirika ne ngamba ndi kakati nze omusajja munnamateeka omuyivu ate nga nenga nyinyonnyola ebintu ebyanga okutegeera enengamba ekyo kijja kinnyonnyola ayagala okukyogerako agende ng'akola ki. Mu palamenti tulabirira sipiika, deputy speaker, prime minister n'abalala abakulembeze n'abaaliko. Kati kawe ekyokulabirako ekyangu Mzee Sekandi mumanyi yali deputy speaker wa palamenti n'akula n'afuuka speaker n'ava kuba speaker n'afuuka vice president. Kati kambabulire mu palamenti nze ntula ku lukiiko olukola embalirira ya palamenti bayita commission era nze ndabirira bannange bonna. Buli mwaka tuyisa ssente ezirabirira Sekandi ng'eyali deputy speaker, ne tuyisa ezirabirira ng'eyali speaker, ne tuyisa ezirabirira ng'eyali vice president. Emirundi emeka Sekandi tumuyite mubbi okujjako olina akatuli ku mutwe ng'ebintu ebizibu nnyo okutegeera. Ate Sekandi tukoma muwa buwi kasiimo ka buli mwaka ne tumuweerako n'ebirala emmotoka n'ewaka tulabirira ewakaawe abakozi abamukuuma. Leader of opposition bamunyooma ye tebabimuwa kubanga ekyo kya mutima mubi bagamba aba opposition. Nange nandibadde mpewo ebintu bye bimu naye lwange yaabwe muzeyi kino Sekandi wano Kalungu tulabirira nga yali prime minister n'entebe mu nnyumba tuzibagulira. Kakati bwe tulabirira abakulembeze ng'omuntu yali ali leader of opposition bw'oba otambula emmotoka yeewubirako fulaga y'eggwanga. Akabonero k'eggwanga kintu kya kitiibwa nnyo okusanga ya leader of opposition ng'engatta egudde olubege nasobola kutambulira mmotoka emuwa kitiibwa ggwanga liri balikka mu kitiibwa kyaki kyaliwo. Bwe twakola tutya amateeka kakati alinayo etteeka eddala nga siri enjogeddeko ajjali bagambe mumubuuze gye yagasomera nze gye saali. Kati n'olwekyo eyo nsonga nagimma amazzi kubanga nnafu. Owulidde omukulu bulungi nnyo. Kakati bino njagala tusooke byo tubiteeke ebbali abantu babitegeere abatugoberera. Ekisooka ayogedde ku Kiwanuka Sekandi. Yes.
nga bwafuna akasiimo byonna nga bwabyogedde kuba yakola ki yawummula. First njagala kubuuza sekandi buli mwaka aweebwa emmotoka kitegeeza sekandi ebifo bye yalimu aweebwa emmotoka 3 buli mwaka. Ebifo Nonso yali deputy speaker n'awummula eyo mmotoka speaker n'akasiimo n'abeera speaker ajjudde eyo mmotoka n'akasiimo yali vice president owulira mpulira mukama aweebwa emmotoka n'akasiimo ebyo buli mwaka abifuna. Njagala otubuulire cause issue teri ku sekandi naye emmotoka 3 eziweebwa sekandi buli mwaka n'ezo ssente Mpuuga kwayagala okuyimirira atugambe nti kino kituufu ekyakolebwa paalamenti okusinziira ku ngeri gy'agenze maaso n'okwanjamu ensonga eyo. Njagala bino ebintu tukwate kimu ku kimu sooka ombulire gwe kukyaweereddeko example are you contented with it? Asisobola kubeera contented nakyo kubanga kati okusinziira engeri gy'akyogeddemu ye nga ye akiwagira kati akireese mu ngeri ey'okwewolereza oba ey'okwekutula kw'ebyo ebigambibwa okuba nti ku ye alaba nga byali bikyamu okuva eri eno abaali bakama be. Okusookera ddala abantu ababiri bayogeddeko sekandi Kiwanuka ne mwami Kintu Musoke kati ensimbi mu ngeri y'akasiimo baawummula n'emmotoka zino kati era ayongedde n'ategeeza nti ssemateeka akirambika bulungi kati nga kiraga ku ye ali contented n'abantu bano okufuna akasiimo kano kati mu mutwe gwe temuliimu kintu kyonna kiyinza kuvaayo nga kiwakanya kino kubanga n'ekirala yeewaanye bulungi nti ye komishona era atuula ku kakiiko akalwelizinga ebintu bino amamotoka n'akasiimo kati naye ng'ekyamazima njagala atugoberera akitegeere nti omulimu gw'ono n'okusinziira wa gy'ava nti ava ku ludda oluvuganya gavumenti bino bye bimu ku byayina okumenyawo nti baabiteekawo mu bukyamu sente z'omuwoomusolo zigenda ewatali nsonga kati ekyamutwaza era ekimutuuza ku komishoni eyo kuwakanya kino kulaba ngeri ki gye kiggibwawo ne kati okusinziira ku ye ate awaanye kiwaane. Ekirala akonye ku nsonga ya ono omukyala Juliet Kakande nti afuna bw'aba avudde mu paalamenti emyaka 5 agenda funa obukadde 307. Njagala kubuuza ssente z'ayogeddeko bali basekandi bayogeddeko ayogedde kubaawummula ekibuuzo kiri nti obukadde 5 ye yali yawummula ekyo kibeeraawo yali teyawummula ffenna tukimanyi njagala kubuuza kuba gavumenti eweetya atannawummula kuba yazifuna emyezi 6 mu woofiisi n'ereka ani ono omukyala eyali leader opposition Winnie Chiza oleke bannandala Mafaabi oleke bawafuluguto nga bo tebazifunye naye baawummula naye kati ono mu myezi 6 mwe ne musiima omuntu akyali active ng'akyakola bamusiima kubavuganya bulungi kubawakanya bulungi bamusiima ki ekyo nakyo kiri awo so bw'ojja wano ayogedde ku ssente era n'agamba nti muto wange Kyagulanyi ekimuluma in fact nga tetunnatuuka ku kimuluma ayogedde ku bukadde 307 ez'ababaka ba paalamenti leka tuzimenye. Mu paalamenti waliwo engeri 2 okufuna ssente in fact 3 waliwo okubeera ng'olina komishoni gy'otuulako nga bakuwa ssente ezo zigenda okuddukanya komishoni eyo gumu. Omulundi ogwokubiri kwe kusiima abo abaawummula kye batuuma service award yegambibwa okubeera nga yaweebwani Mpuuga
ekyokusatu eyo service award atuwuliriza ndowooza ogitegedde yeweebwa omuntu eyawummula. Mpuuga tumaze okulaga yali tannawummula, yali akasavinga emyezi 6. Ekyokusatu tulina kye tuyita oba kye bayita gratuity. Gratuity ye ssente Mpuuga gy'ayogeddeko eya Juliet Kakande ne Bobi Wine gye yafuna. Lwaki gratuity ejja eweebwa omubaka wa paalamenti oyo asaavinze emyaka gye 5? Bwe baba bannayuganda tebamuzizza mu paalamenti ekwata ssente era ezo ssente bazibatemako. Ekwata ssente ze bakuŋŋaanyiza ne bamuwa ssente ezo z'owulira z'ayogeddeko. Ezo ensimbi Mpuuga z'ayogerako bazita gratuity. Buli mubaka azifuna. Ne bw'ogenda mu paalamenti n'obeerayo emyezi 8, kiri nti eweddeko oba gw'omazeeko ekisanja, zino ssente ozifuna. Okitegedde? Baziwa omubaka amazeeko ekisanja. Singa obeerayo emyaka 10, ssente zeeyongera, ekisanja ekyo zeeyongera. Kati Mpuuga ayinayo emyaka ndowooza 15 oba 20. Ssente ezo bazirinyisa, buli kisanja zibeerawo ne bazigattako okutuuka w'onaafuluma ki? Paalamenti. Kati Mpuuga ye akulaga nti ezo ssente ze bannanga ne muto wange Kyagulanyi azifuna. Agezaako okusigira ekifaananyi bano abantu b'omu byalo kugamba abatamanyi, ye n'abasigira ekifaananyi nti bye bannanga nabo babifuna. Oba okitegeera? Ekintu ekikyamu. So ensonga endala gy'akoonyeko Mpuuga y'ey'okubeera nti muto wange ono Kyagulanyi ndowooza amulanga kumanya mateeka, era n'agamba nti ye bwe yali mu paalamenti yaliyo ng'omubaka wa bulijjo, ate nze ndi komishona. So simanyi gwe ki ky'olowooza nakyo ky'olaba ku mboozi ya Mpuuga eno nga tugivaako, osobola otusigira ekifaananyi gwe ky'olaba okusinziira ku Mathias Mpuuga. Kati okusinziira nze ku kifaananyi kyendaba, kubanga erinnya Robert Kyagulanyi Ssentamu terimuva mu kamwa buli waabeerayo emboozi. Kati kino kyongera okutondawo endabamu era entegeeramu y'ekintu kino nti ekifo omukulembeze w'ekibiina kya NUP kyalimu essaawa zino n'ekifaananyi abantu kye bamulabamu kireetera endowooza mu bwongo bwa Mpuuga okulowooza nti waakiri naye yandibadde mu kifo kye kimu ekyo. Kubanga bw'anookolayo ebintu nti mwami Kyagulanyi wali ng'akyali mubaka wa paalamenti yamalayo emyaka gyali 2 n'emyezi 3, ate nga Jasi yali mubaka wa bulijjo, ako nako n'akongerako. Kati ye najja ne yeegonnomolako ekitiibwa ekyokuba nti yalina komishona, ate nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti. Ekifo oba oli awo kye yafuna nga kiva eri gy'awulira alina ekigambo ky'atera okukozesa kyannema okwogera. Kigambo ki? Okukementererwa emmeeme mu ngeri ey'ettyobooko. Kati ekintu ekyo kimulumira ddala, akirabira ddala nga ekifo omukulu kyalimu ye yandikibaddemu ekitasoboka. So yoyo Mpuuga ndowooza tumuteeke ebbali. Bwe tuba nga tumuwummuza ebbali, njagala otukkirize atuwuliriza era atugoberera, tusooke tulabe ebimu ku bikuuno ebyewuunyisa. Omukulu ono ye Balamu Barugahara. Tusooke tuwulirize ebyabaddewo, then ojje otubuulire Uganda wano we tutuuse, amazima ga Katonda ddala wano we tuli. Alright. Ababugula bambale Central Market. Oyina bameka ababugula. Babeera omukaaga betunda obusemo. Ani asinga okusasula obulungi mu Central Market? Asinga okusasula bamuyita Mustafa. Bamuyita ani? Mustafa. Tunula eri mu kamera.
omumanyi atunda amasimu omumanyi wasema dy omuguza babadde lwajo gy'omuguziza omuguziza simu ki paka zate yabadde emitwalo 23 wagibye sayidi ki mbalesesi ekikuba ekikirira wagibye ku malesesi ekikuba ekikirira ku kikuba ekikirira wagibye simu kikaki yabadde sipaka zate sumaka sipaka zate n'ogiguza mu staffa yakwadde sente meka 23 olinawo meka nina emitwalo 18 saazi n'okuba nazo ziri wandabeko ziri waka muzeeyi nsonda njagala kola bizinesi kati olero ovuddeyo kujja ku bandala era muzeeyi sikulima wadde tuze kuba era baawo muzeeyi wadde tuze kuba sikulimbe tubadde tuze kuba ano masimu sikulimba muze kuba amasimu kyatubadde tuzokola abaze okuba amasimu bali bameka muzeeyi kyatubadde tuzokola kati mumanyi okwebba mwamaze okubba wala omusajja gwe mubyeko n'emitwalo 23 eno yani eno bagibye wano kati eno yani jangu nyini simu enaliwa jangu wano babadde bamubyeko esimu agibye agikomezaawo kwata esimu yo jangu wano abadde agibye jangu komanda mumukubire mu ngalo waliwo lidako walako babyeko emitwalo 25 nyasibye abye emitwalo 25 aliwa woba bya 25 nja kuwa miliyoni emuko bya 25 agenze mumumanyi kakati RCC oyo mwana okay tuna mukamera goma obachi muzeeyi ze nkopola kale weewo Robert ebigambo biwulidde essebo kiki kati mu mbeera eno oyo ye minisita w'abaana n'abavubuka essebo Barugahara Baramu tulengera abantu basatu mu kaseera kano tulengera minisita gwe ngenda okunnyonnyolako maaso awo tulengera ali mu kubitebya nekyakola newwa gy'abissa ng'amaliriza kati gwe bagenda maaso n'okubuuza akana n'akataano kino kyagenda maaso n'okukola okuwayo information ono yakimanyi ku ngeri gy'abiddamu takimanyi tamanyi na buzito bwe kirimu tamanyi n'akabi kayinza kugoberera kubanga bw'oba omuwulira ebibuuzo engeri gy'abiddamu essimu ayogedde gy'azibba sente z'azitunda newuwa gy'azitunda kati mu mbeera eno tutunuulira omuntu ani gwaziguza kubanga babuuziza ne RCC gwaziguza omumanyi RCC nakkiriza kati n'awandiika bulungi nnyo n'omuwendo kati bwe tudda ku minisita ono kati ekintu kyagenda maaso n'okukola tuddeyoko emabega katono nnyo nga bamufuula minisita kino nnyinza okubuulira nti kiringa kifaananyi kyetugenda maaso n'okulaba Munnapyero afuuliddwa minisita mu gavumenti eya Mwami Museveni ffenna tukimanyi bulungi ssentebe w'ekisinde kino ekya Pyero yaani era azitowa kyenkana ki mu ggwanga kati bw'owulira emirimu nga gino bw'owulira bbala mu kyagenda maaso n'okukola kino kyekuusa ku mirimu egikolebwa ekitongole ekikessi ekyo kimu ekyokubiri effujjo ennaku zino erikyasinza okukyaka munda mu ggwanga lino ng'obubbi bwe bukulembedde ono ali ku missoni erondoola ebifo ebyo kubanga kati zino enkuŋŋaana ze bagenda mu maaso n'okukola bazireetera mu kifaananyi kirala naye nga balina kirala kye babala balina save ez'enjawulo ze bakola kati omuvubuka ono ate nga eno si edrive esoose balamu ng'agenda mu maaso n'okukola kino baagala kwawula nnyaanya nvundu ku nnyaanya ennamu okimanyi eyo kiriki bagenda kukwata nga bakwata ebiyenje kyekyo kyennyini kubanga kati bw'otunuulira waliwo waatuuse nga bakutte essimu
in fact nga tebannakwata ssimu abuuzizza abazze okubba wano muli bameka tulabye emikono egisoba mu 2 nga n'obudde obwo waliwo gwe babadde babba waliwo gwe babyeko essimu era najja n'agifuna ne gwe tunuulira akaseka akali ku basajja bagamba laba omusiru ono naye batayo abavubuka abaana ab'obulenzi muli basiru barakallahu fiikum naye kati oyo omuvubuka omulaba alabika tamanyi in fact essimu tamanya tali yekka kubanga ekintu kyagenda mu maaso n'okukola waliwo kyemmanyi n'abagezaako okumulabula balamu be yagambye mu musirike wali mu ntandikwa obusiru buttira ddala bannaaye erewe kale tuveeyo wa balamu erewe tusaba otubuulire ku mboozi zaffe eyasoose eyampuuga gwe kikyogyogerako tuwe endowoozayo mu comment section then neeno tubuulire gwe kikyolowooza ku mboozi y'omuvubuka ono ali mu kweteteggula aleeteddemu n'ebitasaana kale katweyongereyo wano wetugenze katutunuulireko katono omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine olunaku olwaleero asinkanye abanubbi gwe mbadde ndwawo okuwulira eggwanga ly'abanubbi omanyi nti no Nubian Lee munubbi naye olw'okubeera nti yalifuula erinnya ye Bukenyani Bukenya Ali Bukeni Ali naye kati yakyambala oyinza olowooza Nubian lyerinnya lye so olwaleero His Excellency Bobi Wine asinkanye abantu bano era n'agenda mu maaso n'okubeera nga ayogerezeganyako nabo okulaba nga balina ate ettaffaali lye bagattako ku ggwanga nga bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'olengera atuwuliriza era atugoberera ye Bobi Wine awo njagala tusooke tumuwulirize nga sinkanye abantu bano ayogerako nabo Katonda yawa Bobi Wine ekirabo ky'okwogera kyendowooza nti kintu kirungi nnyo nnyo naddala mu kaseera kano kikulu nnyo njagala tumuwulirizeeko katono ate alina n'ebirungi byakolera eggwanga in fact ndowooza tusooke tuwulirize kano akatambika ng'ayogera nabo bo nga bo then tujje tufune byayogedde eri bannamawulire era baze batambulira munaagakono gyesoma ey'abakatuliki mu bayibuli etulaga nti omuntu wateeka ssente ze n'omwoyo gwe gubeera is even more accountability that you give to us. Mwebale nnyo mwebale ddala abasibo ne banyabo sisinkanako tiimu y'abanubbi nga bangi bwe bati deliberately ng'ate beorganizinze bokka waliwo politician abaorganizinze naye nga mweorganizinze bokka. Please know this communicates very very deeply to me and I'm sure to everybody there. Katino abanubbi historically very connected with all people. Bola bwasanga Arua, bwasanga wa. Neka njogere mende kuko watu nange wenzaliwa. Tifena abanubbi tuli historically connected. Naddala abanubbi n'Abaganda. Kuba oba oli awo abanubbi tebandi badde wano singa si Baganda bakyali ate n'Abaganda tebandi badde wano singa si banubbi. So that connection, that interconnection, katate at a personal level. Nze obulamu bwange era baze batambulira munaagako nubbi yange wano ne mugamba bulijjo wanage omunubbi namalagako jja wange my mother's brother bamuyita Hussein Bilal. Katate nange we nakola tugenze tuconnectinga so oli bw'aba mbuuza nga baali bagamba abantu ku bantu betulirisinga nabo nze waliwo omuntu asobola okumbuuza ku trust eri mu banubbi
oyina kyoyinza okuŋŋamba ku banubi. I have spent more than 25 years with a friend who is a Nubian. Era tebali mwemumbulira bwaba representinga ekifaananyi Nubian kyatulaga kyekyo kyennyini eky'omunubi omusungu. So for us, bwe twagala okwidentifying omunubi tutunulira Nubian. And we know how much, whether or not you can trust a Nubian, whether or not a Nubian will be with you through all the good times and the bad times. So that is the identity. Atuna ne sister waffe Rama Juma, oyo nno y'omu ku batandikawo timu nga kyakuba na miziki. Ne Musa Kumbali. Kyaba. Bulijjo nawe oli munubi. Kale olaba titubeera ne bannaffe, olaba jasi muntu mulungi, muntu ali talented, muntu alina attributes za kabi, muntu ali trustable. Eventually olaba bulabi nti noono munubi. That means we are all good people, we are all deserving. Tulina just kubeera identified by our tribe. So njagadde mumanye ti marchers muli marginalized kubanga politics of the day n'ennugu Museveni gy'abayinako naye temulekerangaawo. Never ever stop being proud. Ku app kuno ku mukoto guno tulinako abanubbi, simanyi oba tulinako abanubbi, naye kubaako abanubbi tubaagala nnyo. Weewaawo ebigambo by'omukulu mubiwulidde. Weewaawo ng'ayogera ebyo alina n'ebirala byatugattiddeko. So ndowooza naye tugijjewo lumu tujje tulabe ebigambo ebirala. Alina ensobiizi ze yakola naye ate alina n'ebirungi bye yakolera eggwanga. So abantu abava mu kabira yemu naye oba mu ddiini yemu naye toyinza basiiga kifaananyi kya nsobi zokka omukulembeze oyo ze yakola. Wabula oba oyagadde balabira mu kifaananyi ky'oyo omukulembeze, tandikira ku birungi bye yakola, otandika obbanenya olw'amasomero n'amalwaliro n'enkulaakulana gye yateeka mu ggwanga. Naye ffe tulowooza nti community omukulembeze gy'aba avaamu tevunaanyizibwa ku ebyo bikolobero by'abaakoze. Mu ngeri y'emu njagala okutwala omukisa guno okukyasa ati nga ndi mu Uganda empya, baganda baffe abanyankolo babava mu Western Uganda tebavunaanyizibwa ku bikolobero bya Museveni byakoze. Museveni ebizibu bye abivunaanyizibwako ng'omuntu, era n'omuntu yenna yena ebizibu bye abivunaanyizibwako ng'omuntu. Zi community zirina okuhiiringa ne zikwatagana ku abo bannayuganda era basaana okuweerezebwa nga. Ebigambo biwulidde essebo olw'okubeera nga Mwami Museveni Munyankole ekyo nno bakibuusabuusa abantu bangi, era kyo kiriko question marks ezisoba mu 100 dwonna. Naye bwe tuba tugenze n'ekiriwo, Bobi Wine agamba nti toteekeddwa kubeera nga onenya abanyankole olwa Mwami Museveni. Ezo ensobi azikola nga ye omuntu. Ebikolobero byazza abizzanga ye omuntu. Nga ye omuntu okijjeyo bulungi. So si banyankole. Yes. Kale nno agambye abantu Idi Amin yali mukakwa ndowooza. Yali mukakwa. Naye somehow abakakwa balina engeri gye bakonectingamu n'abanubbi. Yes. So awadde ekifaananyi kye ndowooza nti kirungi. Kikyogamba ku bigambo bya Bobi Wine. Kati ebigambo bino byagenze maaso n'okutegeeza naddala nga sisinkanya abanubbi bano. Byongera okulaga nti ekintu busosoze naddala mu mawanga si byebimu ku bintu ebiyinza okubeerawo mu nsangi zino. Si byebintu omukulembeze omutuufu byandyagadde okubeerawo, kubanga kaakati akulukidde okuviira ddala kugimu ku mikwano gye n'abantu abava eno mu banubbi nga kikatinga across, kubanga asusse ne ku banubbi n'ayogera ne ku bantu abava mu regions endala oba mu bitundu by'eggwanga ebirala. Kati kino kikontana ne ki kye tulaba naddala mu gavumenti ya Mwami Museveni nti bw'otunuulira sectors oba ebitongole ebisinga obungi
waliwo kyekubiira kyongera okulaga nti obusosoze mu mawanga mu buyinza weebuli ddala. Kati ye kyagezaako okulaga eno message egenda eri bannayuganda neetuuka ne waggulu nti kintu busosoze kiri waggulu ddala, kiri waggulu ddala era tukivumirira. Kati bino ebyokulabirako byaleese biweesa essuubi era eringa message bulinga obubaka bwaweereza eri waggulu nti ekintu kirina kukolebwa bwe kiti so singa bwe mukikola. Okay, tweyanziza nnyo Robert Senior olw'okubeera ng'ebigambo yes obituweera ddala nga bwe biteekeddwa okubeera. Tukyali ku DPTV Uganda, webale nnyo akyatwekuumiddeko, kyokola kya muwendo era tojjanga okwo. Kakati Robert, sebo ennyonyi ya Uganda, the Uganda Airline ekomyewo mu mawulire, ekomyewo nate mu mawulire ate mu ngeri ya njawulo nga bw'ogenda maaso n'okubeera ng'olengera essebo ennyonyi ya Uganda Airline mukwano gwange. Kaakati tusooke tuwulirize emboozi kale kubanga nnyinza okudda wano n'enjogera ebyensimatu leka babyewulirire. Kide ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga bayinginiya ba kampuni y'ennyonyi y'eggwanga ya Uganda Airlines baabakanye edda n'omulimu gw'okukanika emu ku nnyonyi ekika kya Bombardier. Oluvannyuma lwakitegedde nti baabadde bakyusa yingini y'ennyonyi eno oluvannyuma lw'okumalako engendo zaayo. Zino kati eno CRJ eno registration eno 5XKNP cycles zaayo eza engine zituuse 7,600 eza engine ebadde side eno. So kitegeeza balina kugireeta wansi then basitule endala gye bataddeyo. Tukyusa engine yaffe esookedde ddala wano e Uganda ku CRJ 900 Bombardier. Ye engine gye tusoose okukyusa ku nnyonyi eno ate ffe bannayuganda enzaalwa eya wano ffe tugikyusizza. Ekyewuunyisa nti omulimu guno gukolebwa bayinginiya bannayuganda era nga bano balina obukugu obwetaagisa oluvannyuma lw'okutuukiriza obukwakulizo bwonna obwetaagisa okukanika ennyonyi. The capability to maintain these aircraft to top-notch conditions using very, very talented Ugandans. And this is a very, very proud moment for us as an airline, but also as a country. Abakulu mu kampuni eno bagamba nti ekyokuba ng'ennyonyi zino zisobola okukanikirwa kuno naddala zi Bombardier kiyambako okukendeeza ku ssente zisaasaanyizibwa mu kukanika ennyonyi ebweru w'eggwanga. Ekisookera ddala ate kampani yaffe nayo kyefunyeemu nti etaasiza ssente nnyingi nnyo ze twandibadde tusasula abeebunaayira either okujja wano okutukolera omulimu guno oba ffe okutwala ennyonyi okugivuga ogitwala yonna gye banaakyusiza yingini. Okumpi ennyo gye twandigitutte South Africa, awalala Netherlands gye bandigitutte okukyusa yingini z'ennyonyi eno, naye omulimu tugwekola. Kampuni eno era yatandika okwenyigira mu kubangula bayinginiya ba kuno okubawa obukodyo obwetaagisa okukanika ennyonyi zaayo. 6 years down the road we are opening up to Ugandan born, studied, bred students, opening up doors for them. Abakampuni ya Uganda Airlines era batangaziza ne ku kyebbula lya spare w'ennyonyi zino eyaleetebwa omuggalo gwa COVID-19. Embeera eno evuddeko spare w'ennyonyi aliwo okuba nti agula buwanana. This is because of a slowdown after COVID. Lots of companies had slowed down and they had not expected the rebound of the aviation like the way it is now. So they had slowed down. And because there's a lot of rebound now, they're trying to stay in tandem with the requirement for parts that are required for aircraft. Gye buvuddeko kampuni eno yatongoza engendo wakati wa Kampala ne London era ng'okusinziira kwa gikulira Jennifer Bamutulachi batandise okulufunamu ebibala. Abasuubuzi kati basobola okutwala kago waabwe
perishables, amatooke, biki ebintu bingi nga babitwala okuva wano nga tutwala kagonzi jjuvu. Abantu baali bagamba tufunye abantu abanene, space yonna tewali, nedda space weeri. Obwanga bano bakubuza mu ngendo z'omunda mu Uganda mu kaweefube w'okwongera ku byenfuna by'ennyonyi eno n'okugonza ebyentambula ng'ate bwe batumbula ebyobulambuzi. Domestic flights twagala tulandinge mu airports where we can. Singa kisoboka twandilandize ne CRG naye tekisoboka lwa aerodrome kubeera nyimpi. Naye bw'otandika domestic flights nakyo kigulawo economy development. Bamutulaki kati agala okulaba ng'ennyonyi y'eggwanga etandika okukola ensimbi ezigiyimirizaawo. Kyokka bano si basanyufu ne bannayuganda beefunyiridde okuttattana ekifaananyi ky'ennyonyi y'eggwanga. N'ogiraba ng'elandinga Kenya owulira omutima n'ogamba naffe tuyina kiraga nti Uganda epaakinze Kenya. Kati bw'ogivumirira abantu batusekerera bagamba naye abannayuganda baba abaaki. Airline endala eziri mu Africa nabo balina ebizibu naye tolaba nga abantu bavuma kuba abasaabaze b'ennyonyi za Uganda Airlines beeyongedde era nga bagidukanya basuubira nti yakwongera okukola obulungi. Kale emboozi yeeyo essebo Uganda Airline gye twategeerako nti weetaaga spare waba wakujja kyetaagisa ennaku 3. Ennyonyi y'eggwanga gye twategeera obulungi nti ate bw'ajja abeera akubisaamu emirundi 2. Ennyonyi y'eggwanga batugamba abakulu nti si basanyufu nammwe bye mwogera mugikoona ku luwonzi. Era Uganda Airline njagala kugamba nti boss muyogeyoge Uganda ekkula kakati yingini ziizo tuzeekolera. Kitegeeza amawanga ebweru wa Uganda gagenda kutandika kulamuza bayinginiya baffe wano bulungi nnyo okuddaabiriza ennyonyi ezo. Kati simanyi lwaki simanyi tutuuse tutya wano okuba nti ennyonyi ezibadde zimanyiddwa ennyo okusaabaza abantu batwala ebweru w'eggwanga kati akatambi kakyuse, eŋŋendo ezigenda okukolebwanga zigenda kubeera za muno munda. Okusinziira ku nankulu akulira ekitongole ky'ennyonyi ategeezezza nti kati ke kaseera ennyonyi zino zitandika okukola eŋŋendo naye ng'eŋŋendo ezo ziri munda mu ggwanga lino so si bweru waayo. Kitegeeza ingini zino n'engeri gye zigenda mu maaso n'okuddaabirizibwamu bayinginiya okuva munda mu ggwanga lino kyoleka bwolesi nti ekitongole ky'ennyonyi tekibeesiga, tekiri shuwa nti ekiba kikozeseddwa oba ekiba kitereezeddwa ku nnyonyi eno okuva eri bayinginiya bano abaddugavu bannayuganda kisobola okusobozesa ennyonyi zino okubuuka ne zitambula eŋŋendo empanvu. Okugeza emabegako baatongoza olugendo okuva Entebbe mpaka London e Bungereza. Kati singa bakwata bayinginiya bano ne beesigibwa okutereeza ennyonyi zino kati kyentegeddemu bano abakulira ekitongole ky'ennyonyi tebeesiga nnyonyi zino kutambula kgenda wala eyo. Kati era kutegeezezza nti ennyonyi kati ke kaseera zitandika okukola eŋŋendo munda mu ggwanga lino ekigenda okuyambako okutumbula ebyobulambuzi kw'otadde ne bannansi oba oli awo okwongera okutwala trade mu maaso. Kakati bwe ndabye ennyonyi eno nga bagamba nti naffe tukola yingini kati in fact tuddaabiriza obwongo bwange bugenze wala Robert. Nzijukidde ennaku z'omwezi ezo 6 November 2022 Uganda we are launching Pearl Africa Sat-1. Essanyu lyali liyitirivu, essanyu lyali ly'amaanyi. Mukwano gwange okujjako ng'omuntu teyaliiwo teyalaba
yekka yayinza okubeerawo oba nkiyite ntya n'atategeera kyaliwo kamulozeeko. Gwe wenna agenda mu maaso n'okubeera ng'otulaba kyogenda mu maaso n'okubeera nga wekkaanya ku sikuriini yaawo katukitandike kyogenda mu maaso n'okubeera nga wekkaanya ku sikuriini yo kyekyombo ekyatwala in fact si kye bayita ekyombo ekyatwala satellite ya Uganda gw'olengerayo Monica Musenero ng'essanyu limubuganye n'abakugu kiwedde tugenze mu byafaayo ng'eggwanga ne boolekeza ennyonyi ekyo satellite ya Uganda katuwulirizeeko katono nnyo then tujje tumanye biki ebyaba ku satellite. Proceed with the final countdown to launch and approximately 3 minutes or so before launch. Yes! Yes! We have launched. We have sent our satellite to space. Our satellite went aboard the rocket which took off, as many of you have witnessed. Five, 4, 3, 2, 1. Engine ignition. We have liftoff. Very NG-8 launch vehicle on flight. We have liftoff of Northrop Grumman's 18th commercial resupply services mission. The SS Sally Ride has begun its journey to the International Space Station. NASA's Wallops Flight Facility in Virginia, USA. On board the NG-18 Cygnus cargo craft was Uganda's Pearl Africa Sat-1 satellite. Alongside was Zimbabwe's ZimSat-1. Both nations were involved as part of the Japan Aerospace Exploration Agency multi-nation project. At home, there was excitement at the public live stream. I can't describe my feeling, but I can describe what I saw on my neighbor's face. Well, he was sweaty, and that shows he was so excited. The Pearl Africa Sat-1 is a 10-centimeter cubic satellite that was designed and developed by 3 Ugandan engineers. It took 15 months to complete. The cost has not been disclosed. According to the developers, the satellite will be deployed in December. It will help predict extreme weather, climate change, and offer other valuable data. The Pearl Africa Sat-1 will be deployed into low Earth orbit by a robot for it to start sending the required images at least twice a day. Its use will extend to mineral mapping, agriculture monitoring, infrastructure planning, and even border security. We have to get ready to start operating it. Operating means we have now to be providing the data to the end users. Then, when that is ongoing, we want to start what we call the capacity building program, where we have to train other engineers. It is the first time Uganda has launched its own space project. We are already benchmarking and working to meet international standards with everything that we do. And we also have collaborations because these are big things. They require international collaborations. We are already working through the international arrangements and certifications. The project makes Uganda the 12th country in Africa to have a satellite in space. Kale, ebigambo byebyo. Obiwulidde? Mwalonchinga satellite. Satellite eno bwe twagironchinga yayina ebirungi byayo. Nga batugamba egenda tuyambako ku kutegeera embeera y'obudde. Era nga batugamba amataba tegagenda tukubanga nga tetumanyi okubumbulukuka kw'ettaka kugenda kubeera nga kugamba nabyo nga tubifuma kubanga tujja kubeera n'obusobozi obubyetegekera. Nfudire ekifaananyi ekyo obusobozi obubyetegekera okitegeera. So satellite yaffe oluvannyuma lw'okujambusa ntwala omukisa guno Robert okutegeeza nti omwaka gugenda okuggwako
nga satellite tekyakola ensonga sente zabula ezigibeezaayo n'okubeera nga tugisasulira gyolaba eyo bagironkingira Virginia nga bw'ogiraba mu ggwanga erya America. Ndaba ekizungirizi kiikyo kiriko bendera ya America. Yes, era nga tusasudde ensimbi ezasooka essanyu ne libaawo nga bw'olengera bonna mukulike. Bannange mwebale, bannassaayansi nga mukoze, Katonda wange era kale. Robert Sebo bigambo biibyo kati era ng'otugeraageranyiza Sebo n'ennyonyi y'eggwanga. Kati okusookera ddala era kino bw'otunuulira embeera eyaliwo ebbanga si ddene emabega ne kino kye tulaba essaawa zino ntegeeza ekyaliwo ku satellite eyo n'essaga eriwo ku nnyonyi y'eggwanga essaawa zino kyongera okuzzaayoku emabega okutegeeza nti ebintu ng'ebitambula essaawa ya leero si bwe byanditambudde nti kati satellite etuusiddwa mu bwengula naye mu bbanga lya mwaka n'ebeera nga tekyasobola kukola kyagisindisaayo ng'ensonga eweebwa ya bbula lya nsimbi. Kati ekibuzo esingira ddala okuba ekikulu ensimbi zo nga zo zaali teziriiwo nga zibuze bubuzi gavumenti okuvujjirira ekitongole ekirina okulondoola ekyo oba nga zaaweebwa ekitongole ne ziriibwa. Ekyo nakyo kiri awo. Ekyokubiri ku nsonga z'ennyonyi matiriya atwala ennaku 3 ekyo kimu. Ennaku 3 tebakyasobola zigumiikiriza bafunye bayinginiya abaddaabiriza bannansi abataalabikidde mu katambi mu kusooka bano abazze oluvannyuma kubanga entuula zonna ezibadde mu kakiiko akalondoola ensaasaanya y'ensimbi mu bitongole bya gavumenti akakosase tetwawuliddeko nsonga eno yonna ng'erina weetegeezebwa mu kakiiko nti ensimbi ezibadde ziteekebwa eri okulinda ebbanga eddene ffe tulina abasobola okukikola ate nga baana baffe baawano kubanga kyenzijukira ku satellite eno era yakolebwa wano. Abaana abakola satellite baana baawano. Kati tulengera abantu babiri bakoze satellite tewezezza mwaka waggulu. Abaana abaawano batandise okukka mu byenda by'ennyonyi. Kati kuno kugenda kubeerawo okutondawo okutya n'okubuusabuusa. Satellite yagaana kati twesiga ennyonyi etakyasobola na kufuluma bweru anti kaka tukyekwatiddemu. Naye kyekyennyonyi asijja kugirinnya anti kati bagaye tegenda kufuluma. Engendo ezisinga zigenda kukolebwa. Mayibulaza ne bweba yaawano ne bweba yaawano kino nkikubuulira. Kati kino kiva ku sisitimu eyagwa ne kitandika n'okukijjanya ebintu oba nfuna bulungi gwanze kati nkakasa ne babawa ensimbi ezo zonna ze basaba okuteeka ebintu bino mu nkola ne mu butuufu bwabyo tebasobola kubiteekamu kubanga tukirabye mu mbeera nnyingi. Kati ensonga ya satellite okulemererwa nga beekwasa nsimbi nze sigigula. Ekyokubiri ennyonyi zino mu kugenda okuzigula ne bazituusa nga bagamba mpya ate alipoota ezivaayo envanyuma nga ziraga ennyonyi zaalinkadde tezibangako mpya ate ng'ensimbi ezazigula nkakasa bulungi nnyo zisobola okugula ennyonyi ekika kyekimu nga mpya nga kaveera. Oba ffe twawulira obubi nga zaali nkadde tuyinza oba twawulira bubi ffe. Robert Sebula abantu bannaye bintu biwanvu naye ensonga y'ennyonyi nkulu nnyo. Kuno kulinga kusaagana kuzannyira ku bannayuganda.
mbutuufu kuzannyira ku bantu kuba nze ekisinga okunnumya omutwe abakulu bano bayitiddwa enfunda ezisoba mu 2 mu kakiiko akasinga okubaako omugaso naye ensonga gye basembye okuleeta teyawulirwako wantu wonna mu kakiiko kano ne weebuuza kati ate ekisinga okwewuunyisa mu mbeera eno ensonga eyogeddwa wabweru w'akakiiko kati yeegenda okukola gye baatutte okimanyi ekyo ate nekyo kyombadde sikirowoozezzaako kyekyo bakyogeredde bweru w'akakiiko ne kikolerawo era kye baatutte naye omunaku alabye balaga omunaku alabye omunaku alabye tukkirize eyo ye Uganda ate ng'ebyewuunyisa bikyajja kale twagala kubeebaza mwenna be tutambudde nammwe timwebale nnyo mwebalire ddala twagala kubasiibula tubagambe nti tusinkane mu mboozi eddako mubeere bulungi mweraba